Okugaba okutono kusinga okusaasira okungi bwe kityo n'ekitongole kya Kabubbu Development Project kivuddeyo ne kigabira abatuuze b'e Kabubbu naddala abakadde ettu lya SSEKUKKULU nabo bwe batyo basobola okuyiikirwa amanzaali. Bulungi ey'okulaga okwagala muntu kola ki okuwa ebigambo oluusi ebigambo tekola ki mu bibaweereddwa mubaddemu omuwunyisa vvumbe, omupunga, sabbuuni wamu ne kassukaali k'abakulu ssaako ne zikeeki. Olwo nno nabo basobola okwejavaana. Abamu ku bakadde abafunye ebyassava babadde basanyufu bya nsusso olw'omutima omugabi ogwoleseddwa. Florence Nabatovu neebaza ekitongole kyange kino ekya Mwami Kagoda kye bampadde sukaali buli kimu n'eddagala ntutte ndi bulungi nja kutereera. Ndi muzeeyi wano nsanyuse nnyo bampadde ekirabo kino n'olwekyo bannange abampadde mbaagaliza emikisa gya Katonda emirungi. Twebaza abakulembeze baffe abatutuusaako ebintu bino nga babiweereza. Abantu b'e Kabubbu tulina essanyu eritagambika era eritakoma kubanga abakadde nga nze ayogera batusasulira dda eddagala bwe tulwala tugenda bugenzi ne tujjanjabibwa ne tudda eka. Batuyambye nga ffe abakadde, batukoledde ebintu bingi, batujjanjaba nga tulwadde, batuwa ebirabo ku Krismasi ng'eno bw'ogiraba, batuyamba mu buli mbeera. buli mwaka batera okikola era ffe buli mwaka e Kabubbu waliyo essanyu ng'ennaku zino zituuse eza Krismasi. Mwebaza muzungu wange ampeereza ebintu byange byonna. Mwebaza Mukama Katonda, Mukama amuyise mu nnaku enkulu. Enoka Kagoda ono nga ye ssenkulu w'ekitongole kino awadde ensonga lwaki basazeewo okuddiza abantu. Luba lunaku lwa kusanyuka, luba lunaku lwa kulaga kwagala nga Katonda bwe yatulaga okwagala n'atuwa omwana wa Yesu Kristo. Kale naffe ng'ekitongole kya Kabubbu Development Project tulaga okwagala eri abantu baffe ab'e Kabubbu be tukolamu emirimu nga tubawa Christmas, tubawa ennyama, tubawa omuceere, tubawa ebyokunywa, tubawa zikeeke nabo bagende basonyuke ku lunaku luno lw'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Nazzikuno abantu nga SSEKUKKULU bagyesunga nga mbaga naye ensi bw'egenze ekyuka bangi bawunyira ziizi era bwe batandika okuwulira obuyimba bwa SSEKUKKULU nga butandise emitima gibakubira mu mutwe olw'embeera y'ebyenfuna eyatabuka mu nsawo zaabwe. Kale nno bw'ofuna kkaabirako nga naawe weekaabira. Nakyeyu ne Rosie yakusakidde emboozi eno ku BAWEEREDDWA TV Community Report. Sima, wandisa ano no yambako wachiri. Yangu wano ndelubireke.